awo okawe njagala ombulire wapita mu kividiyo kye eky'oluyimba n'okunyumya tebyanyuma nyenda okulaba ate nga ne full figure omutaddemu gwe banga lyomaze tokimanyi nti nze ne full figure tetukwatagana era tetubeera mu vidiyo yemu ebbanga lyomaze gwe Chris Banina muwayerukire omulinga ekibeere kyembwa tokimanyi nti nze ne full figure tetubeera mu vidiyo yemu wali omuteeramu ki era ekyo kividiyo kideliitinge Chris Banina kwata vidiyo ye y'oluyimba ogideliitinge nze oyo mukazi full figure yantama tetukwatagana ne bwe musanga ewantu ensi yonna ekimanyi nze ne full figure twayawukana kati onteeka otya mu vidiyo yemu naye okuyimba kwakulema dda Chris Banina okuyimba kwakulema ompise mu kividiyo kyonkuyambye nga bwe nyamba mukwano gwange nkuyambye ontadde mu guvidiyo gwo ogw'okuyimba at the same time tewaŋŋamba nze sandize ate otaddemu ne full figure walolabyeko wano omuyimbi akoze vidiyo nga mulimu nze ne full figure ojja bideliitingayo ku YouTube Chris Banina nkuwadde today nga kividiyo ekyo kijjeeyo toddamu kunteeka mu bintu bye bya kisiru nze sibeera mu bintu birimu full figure sibeera mu bintu birimu nakanguubi maama fulawa yantama ensi yonna ekimanyi kati wali ompitira ki ate nno nali ŋŋaanyi okubeera mu kividiyo ekyo enoyimba olinga mpa abaana nkuyambye mbadde mu kividiyo kyo Chris Banina ate otaddemu full figure genda ku YouTube yo ojeyo ekyo kividiyo nze sibeera muri video yemu ne full figure otherwise ngenda kutwala mu kooti ekyo kikazi ki full figure kyatutamata madda nze singa waŋŋamba sandi bibadde namu nete waŋŋamba kali ki full figure wakiteekamu ngaawo sigalo kyeto kapoze ekyamakulu kye wakola kumuteekamu ngaawo sigalo era yali era mu video enamba naera Chris Banina omanyira kati mu video enamba full figure walaba kumuteekamu ngaawo sigalo omujjukiza gye ekyo kyokka kyamagezi kyewakoze mu video eyo awo kwata full figure n'omuteekamu ngaawo sigalo naye bannaye mugende mulabe video eri nasese ate no yabafaananidde ddala maama fulawa yesibye akakaaya ku mutwe awo wokka era video eyo awo wokka kwata ki full figure n'okiteekamu ngaawo sigalo kituufu era gye yava ate bwamunyumidde naye nze Chris Banina togenda kunteeka mu video emu na full figure era mbadde nkusaba mu buwombeefu wayerukiranga ekibeere kyembwa nga n'okuyimba kukulemye you think ojja kunfunako amasannyalaze opromotinge kaliyayo video gijjeeyo I'm giving you only today jayo video eyo oba oddayo mu studio mukole video endala nze sijjabera mu video na full figure oyo mukazi namukyawadda ne waayita wano mpita wali era singa waŋŋamba nti video egenda beeramu full figure sandize kati nagenze ku YouTube yo nyenda okulaba video gifulumiza nga full figure alinga awo sigalo ningana omuvubuka ono Chris Banina amanyiira ne karakita gye wampa enswaza buswaza omusajja nganze Junior nonzanyisa ng'omutamiivu ebyo nane mbigumira Chris Banina onzanyisiza ng'omutamiivu mu kividiyo kyo n'oguyimba gwo gutanyuma kati n'ogattamu ne full figure awo tebigenda kukola bwe bityo wandironzeeko omu oba ali agala full figure gwe wandikoze naye nze lwaki onkukusa lwaki ompisaawo like that so Chris Banina oba walemererwa okuyimba mukwano wampita mu kividiyo kyo notaŋŋamba nti ate ne full figure omutaddemu you would have told me the truth nze siina mukwano mmanyi era kati twayawukanye naawe we separated but the song was good oluyimba ddwo si lubi Chris Banina lwe yayimbye si lubi nyenze teyandintaddemu na full figure ate era ono omuvubuka Edwin eyanzibako Aliana alabika era ye yabikoze oyo Edwin oyo alabika ye yabikola
kubanga nze okuva we nasanga Edwin mbunga ye manager ye directing manager w'oluyimba olwo nategererawo fulumini ayi n'okubanga ekiriko mu luyimba kyokka Chris Banina full figure kuzanyanga usigalo awo wokale wo wazanye bulungi yes mbadde mbasaba mu buwombeefu mujjeyo video eyo leero nga terunaggwako mbadde mbasaba video eyo mujjeyo nze sibeera mu video yemu na full figure nze ne full figure twayawukana buli omu akola bibye era singa mwangamba amazima nti mu luyimba ne full figure agenda baamu sandize ekyensi yonna ekimanyi full figure omala okukola naye ebintu ng'enkyakulika akuvuma era abayimbi kino kibayigirize omuntu mugamba amazima nti owange oluyimba njagala obeeremu naye ngenda teekamu n'omuntu omulala kati kino Chris Banina kyagenda kitadde mu luyimba lwakyo tukoze video nagenzo tula ku luyimba ku YouTube nga ne full figure mwali tekijja kola bwe kityo tekijja kola bwe kityo so mulujjeyo remove that song Chris Banina bugenda okerencha nga ki video ekyo kijjeyo nze munsalemu muleke mu full figure nze yantama oyo mukazi yantamira ddala ne twawukana okuva Juliet Zawede yali agenda okunsiba ng'oyo omukazi era yabirimu we namuteera katusobola kuteeka Chris Banina tusobola kuteeka mu luyimba lwe lumu na full figure kaisi yawataddemu Shalom ne full figure ye yantuuka wano naye Shiba nze kyenkwagalako nti obulamu bwo bupulaninze bulungi Shiba abantu bakwogerera wano nga bw'oli omusiyazi naye gye byaggwera manya Abannayuganda balina ettima Abannayuganda muyina enge ate muyina obujja mwavuma wane Shiba ebintu bingi nnyo mugamba nga bw'atazaala tudde Shiba yakutte omwana we n'amutwala ewa taata we it's good mu nsi buli kimumanya w'okikolera abayimbi okubeera omuyimbi tekikugjaako nti oli muntu have time for your families mufune obudde bwa family zammwe abayimbi get time for your children mufune obudde bw'abaana bammwe nze nina abayimbi wano bemmanyi temuwa abakyala bammwe buyambi you don't help abakazi bemuzaddemu abaana wano story zijja omukazi n'omuzaalamu omwana n'okasuka eyo kubanga oli muyimbi but Shiba nkwebaza nti omuziki ogutukubye we tutuka mu kuyimba Shiba oyimbye bwe kituuse mu kukola sente ozikoze above all you now have a family you can't say anything because Shiba abawangudde era kyenayiga ku Shiba tayogera abantu mwayogerera oyo omuwala ebigambo ne mugamba nga bwayagala Nina Rose ne mugamba nga bwayagala ani bannange mwayogerera Shiba naye kati muliwa mwaswadde so nze ndi musanyufu nti naye omusajja oyo gwe wazaalamu omwana Shiba mwefuna mutya Shiba fenga abawagizi bo okay twagala otubuulire lwaki mu basajja bonna mu Uganda wasalamu kuzaalamu oyo because okay kale temwesaana naye tugendera awo wazaala dda kale it wasn't the best choice naye fe ng'abawagizi bo okay Shiba I'm your supporter kale omusajja gwe wazaalamu omwana still yali choice entuufu gy'oli naye after all wazaala dda so kati eyo tekikyali problem naye ekisinga obukulu kati olina family kyekisinga obukulu kubanga Shiba twali tumanyi nti ogenda kuwasa oba kufumbirwa kale omuntu ng'ali mu gavumenti Shiba waliwo ebyali byogerwa nti olina omukulu mu gavumenti gw'odeetinga naye olaba wotukuba surprise n'otufunira omusajja ng'ali London UK kyokka ate omwana mu Canada mukitegedde omwana wa Shiba mu Canada kyokka taata UK kati omwana alina kye tuyita triple dual citizen omwana munna Uganda ate mu Canada ate mu Ngereza ekibayita dual
triple citizenship. Shiba ekintu wakiwanise. Kati mwabayimbi abakazi abasigadde wana e Uganda. Please know your worth. Mulekera ugenda nga mwebakabaka n'agasajja. Ndoza Shiba yabalaze level. Mwabayimbi abakazi abasigadde wano, please mumanye worth yammwe. Mulekera okutulaga obubiri biri obwo obutakyatunda. Buli kimu noonya w'okikolera manya teri ekiseera ky'okuwasa. Mutukunamire naye mufune abasajja. Naye n'obeera ng'oli muyimbi owezezza emyaka 45 okyali ku lujja. Guys, abayimbi abamu mwetunze. Mufulumya agafaananyi tegagatta. Mufune abasajja bannange. Start up a family. Mutukunamidde ekimala, yes. Mutukunamidde kati mufune abasajja babawase. Buli kiseera mbeera mu bwamalaya. Leero weebase nono enkyoli n'oli. Have a man ensigo emanyi. Okuyimba tekikujjaako nti oli mukyala. Nemu nemusiba mabaala n'abayimbi bemmanyi abakazi temuva mu mabaala. Niba kugulira obwenge ng'obwala isi. So guys muyigire ku Shiba. Ekyamazima ddala Shiba kye kintu yakiwanika. Esente azina ennyimba azikubye kati kyekiseera ate kati mama she's now a mother. So it's a good thing by the way. Era tosobola kwogera wano ku music industry ya Uganda not appreciating a Shiba. Ekyamazima ddala Shiba kyayimbi. Tunaagana buganyi kukkiriza naye omukazi oyo ataddewo competition ate nga agiteerawo basajja. Manyi music wa Uganda abadde ne Big Philip Bebe Cool Bobby Wine Chameleon. Naye Shiba ataddewo competition wakati waabwe. Era unquestionably Shiba ye mukyala akwatiridde music industry ya Uganda. Ekyo tekiriko kubuuza. Kawa no Shiba we yalinga tayimba nga ne music industry olaba waliwo ekibulawo. Naye Shiba okuva we yadda abantu bafulumizza ennyimba ez'okumukumu. Kakati see you tonight twandiruwulidde olwasindi. Shiba we yalinga taliiwo ng'ali lubuto. Nga music industry teriiwo. Naye okuva we yajja abantu bali mu studio kati bayimba ebyaddala. Era kati bw'okope yalinga time Shiba wataaliwo ne time kati gyaliwo. We are having good music. At least kati waliwo bozambe be baaliwo. Ozambe lwa Shiba butabaawo. We had the likes of Ozambe. Nabo ne bafuna wawo kala imulaiti. Abakuba endulu ne bakuba. Naye Shiba okuva we yagenda bozambe babula. Wala music industry yali ine kuboli ekutte. Eritali ddungi. Okuva Ozambe we yajja. Kati Shiba bwe yadda bozambe nabo ne babanga tebakyasobola. Simanyi ono yayimba waliwo Bikira Maria owempije ku bikondo. Hey, Yosefu mutuukirivu owenatete ku mabiito. So byonna Shiba butabaawo. Such people tebandize. Naye abayimbi twagala music. Ekyo sijja kumakibabulira. Abayimbi twagala nnyimba. Omuntu ye nango ine nnyimba nnungi. Abana Uganda bajja kulaba. Ne bwokola concert 1000. As long as you have music. Abana Uganda bagala muziki gwokka. Bino ebyammwe ebya politics bye mulimu sibanze pagira Bobby Wine onawagira President Museveni sibanze wagira Besigye ebyo kati bikyatukwatako. Fenga bana Uganda twagala muziki. Kati bakuba mukube nga bakuba omupiira. Luli yagende jinja ne bamukuba. Kati alien yafuuka kapiira bakuba kakube. Fujjo. Bobango yagala kuba sita. Bane empisa. Bino mbibabuulira. Bobango yagala okola erinnya linwere mu bantu. Have discipline. Ense yagala beetowaze. Ense wagira ba victim. Bana Uganda tebaagalira ddala muntu atalina mpisa bakukyayira ddala. Kati alien skin sobiyo kaje yakola. Kwezimbako bino ebivubuka ebitalina magezi. Simanya yisima mijagulo, sibaya kamanda mudogo, simanya yibulaka badia. That was the mistake. Ninga te alien skin singali wala. Kwa alien skin abantu bali bamwagadde. Nze nalabye abantu abalina omukisa mu nsi eno, alien skin yalina omukisa. Gomanya okuba nti okuba omuziki. Nga abali mu office, corporate world bakuwulira. Nga abali mu butale bakuwulira. Nga abali mu owino bakuwulira. Nga abasuubuzi bakuwulira alien bwe yali.
following alien yali egatta abato n'abakadde. In fact alien yali asobola okureplacinga chameleon because lero ekisumbuwa alien skin ne chameleon generation difference y'emyaka. Omanye ensi ekyuka na generation. Emyaka bwe gigenda gikyuka ne basita baba balala. Basita ababeera mu mwaka ogwo babeerawo lwa myaka. Kati emyaka today giri mu Uganda bavubuka bato. Ekyo kyo tukikirize tukigane. Bavubuka bato. Kati abavubuka b'ennaku zino music gwe bawulira wababanda tebakyawuliriza byakafeero kubabawulirira. Mwenseeta wanganye eno ne ebyo kati byali byakafeero. Era abavubuka baagala ennyimba ezanguwa. Ennyimba zibasobola okulamu challenge ne zitambula. Tudde ennaku zino obeera okwo ku TikTok n'oluyimba toluwulira ddumalayo. Challenge kati ze baagala. Kati alien kye yali ayina. Ebiyimba bye byali bikutte naye empisa zamujjako. Bw'oba wakatandika okukola erinnya olina obba n'empisa. Empisa zikulemesa bingi. Kati that's the problem. Eyatuuka ku alien skin nti yafuna erinnya nga teyeetegese najjabira n'agavubuka agatalina magezi gamuwaga buwazi. Kati oli yali jinja ne bamukuba kyokka gano agavubuka nga gadduka buddusi. My brother mwamutomeza. Tosa afuna linnya ne wetololwa abasiru. Tofunanga erinnya ne wetololwa abasiru. Likuvaako mangu. Buli afuna erinnya anoonya bagezi. Abasajja ba chameleon be mulabo kuba endongo n'enwera. Banoonyanga ba producer abagezi. Wallahi tosobola kufuna linnya no wetololwa abasiru no wangaala nalyo. Kati alien yafuna erinnya nasigala n'agavubuka agagwagwa. Kachiri kiyesimame jagulo kiri mukomera. Kyani kye basiba. Nenga bavubuka abo twabagamba. Ne tubagamba wane fujjo teri wangula sigwaso sokole fujjo wano. Banange n'ensiira byaba amaanyi. Tulowooza ati gwaso sokuba n'egganga. Wano twalaba ku basobi. Baakomekererawa. Kato musegaliwa. Yayina abayaga. Zebula mando. Nze nakula mpulira zebula ekawe mpawo. Ngatendeka bikonde. Mpaka bamasasi n'avaawo. Omuvubuka ndaba. Tebakulimba nti olina kyogenda ofuna mukole fujjo. Enensi abantu basirika. Naye tosobola giwangula. Olaba n'abayina amagye bali mu ttaka. Abasajja bali bajjano bajenerate mwine. Bali mu ttaka. Kati gwokwata ebivubuka ebyo biyimbula kabaddiya. Mugende nga mukuba abantu. Ensi kyogiwa kyekuwa. Ensi bw'ogiwa emirembe ekuwa mirembe. Ensi bw'ogiteekako effujjo naawe era ejja kuwa ffujjo. Ekyo kyombabuulira abayimbi. Mukoze ebintu ku bantu naye temugenda vaawo nabyo. Abo abanene ababawaga enkya bakyuka. Abaali bajjeno ba IGPC be bali kati. Leero oyina abakuwaga naye enkya tebajja kubaawo. Enensi tekoma esigala etambula. Leero oyina jjeno gundi gw'okubira enkya jjeno ajja kukyuka bateekewo omulala atakumanyi. Bye bizibu ba Brian White bye balimu tudde. Nti ba Brian White abaali babamanyi baavaawo. Kati beera mwetowaze, beera n'empisa, bwe abakuyisa okuyimba yimbira abantu ogende. Gwe Bebekulu yali akubyani. Mbawanye example ya Bebekulu oyo. Ebanga Bebekulu ng'ayimba wali omuwulidde nti akubyani. Ffe twavuma Bebekulu wano n'ekaye Wisdom. Nga Wisdom kaye akeera vuma Bebe. Nenga Bebekulu ye muntu akubira essimu. Actually kyemutamanyi ku Bebekulu. Bebekulu ye muntu akubira essimu direct. Nayogera naawe bulungi. Noga mwami Tamale ensonga gye wayogedde si ntuufu. Abayimbi mwabulwa enjogera. Gwe buli akwogerako yagala kuba mukube. Enensi buli omu bamwogerako bannange. Ne president atufuga bamwogerako democracy wabeera. Naye omuntu akwogeddeko mukubire. Muyite munyumyemu. Mubuulire ensonga yagitegeere. Naye temubiina. Muzanja kusindikira eggaali sibajja kukuba kati eggaali z'abatuusizaawa ate nga bajja kubasiba mulinda akalulu kano kaggwe bagenda kubasiba
Brian White tewamulabye nga akaaba. Maiti Brian White yakumibwa kama jaga kuma president. Ago SFC kuma president. Yakuma ko Brian. Lero Brian White yense mufundiriza yekka. Ali bwogo. Wali ku kitanda mu ddwaliro kawo nayingira mu komera kubanga polisi yamugambye ko wono yingira komera. Brian White ddwaliro lyalimu wansi kabanga lya polisi emulinze. What went wrong? Cheche atukawo kulowooza nti gwe wakasooka. Kulowooza nti gwe asoose mu nsi. Goza lwaki abagagga basirifu? Gwe soka webuze lwaki mu Uganda muno abagagga basinga sente bonna basirifu ate bantu balamu. Wayabe ko Dr. Sudiru Rupaleri yanga akuba abantu ku street. Ebanga lyobadde mu Uganda muno. Waliolabye ko Sudiru omusajja ayina ebizimbe ku buli street ya Kibuga. Waliomulabye ko nga ayina gwayomba naye. Why? Esente tereekana. Waliolabye ko Hamu billionaire Amisi billionaire si wanowoka kwa African continent. Mu bazungu yonna bamumanyi ngayomba namwe. Wotegerera omuntu nti mugagga abagagga tebayomba. Abagagga tebaleekana. Esente teyagala noise. Era wawulira omuntu nga azze mawulire abaga nze nina sente oyo tayina. That's a red line. That's a red line. Teri mugagga jja mawulire gabati mugagga obugagga omugagga bamumanya. Omugagga ensi ye mumanya si ye kweyogerako. Neba nabavubuka bonna abazze these days era nze ni mugagga omugagga teyeyogerako. Bill Gates teyamala kuba bulango. JP Morgan mu America teyamala kola adverts mugagga ensi yonna yamanya. Ono mugagga asinga India yani oyo the richest man mu Asia oyo muyindi kambani mugagga asinga mu Asia temumumanyi. You don't know the richest man in India. He's the richest in Asia. Yes, ye mukash. Something like that. I need in your way. Very rich man. Wala nange junior mu manyi. Wali omulabye ko nga alaga sente mu bantu. Owe sente taprovinga. Omugagga taprovinga point. Obugagga kiba muye. Naye kati mbo omugagga Doni Chris yali ayinaziriwa. Nga Doni Chris sente yali azibyewa. Oyo namwe gwe mwali mulanga afaanana nga akadomola ka walaji. Kati ali ku kyeyo Doni Chris. Gwe soka webuzo omuntu ayine sente ayina bizimbe ki. Guys, sente teziva buvyeri. Nawe soka webuzo nakola mulimo ki. Omuntu agambye mugagga. Mubuuze okola mulimo ki like income yevaawa. Tata omwana final yabadde revealed wakatumumanyi revealed yayanjudwa tumumanyi kati twabale tulina nnyonda mwagala okumulabako bani abadde bagala omulaba fenga bana Uganda omwami tumulaba ddi bimala okumulaba tutegera ndi bamwogerako ebintu bingi bintu bitya simanya ono simanya oli simanya musajja mufumbo simanya biki kati twamutegedde tata wa Shiba nisho yagenze maaso awo nyiro njagala tukwate lero si kyangu abitekisi gwe lwalodulaze ku mukazi wono vano ganti ono naye tubalina kakati baserebu okulaga abasajja tekira kubeera kyangu naye yazadde omwana abantu nga bamanyi yafuuka public figure sibe kiri serebu kuba abantu abamu bazaala abaana babakweka ng'osiita n'okumulaba naye babanga yalaze abawagizi be omwana si kibi kirungi era yeebale naye concert yatambudde etya concert ndoza yabadde nnungi yabadde mbi Megatron concert yabadde etya concert ya Shiba Kalungi ne King Saha ne Oligno Saha oba Saha bachagala mwita King ebintu te King kabaka tebamugattako kintu kyonna kabaka abeera oyo ali waggulu ate ku nsi baba bakabaka bamanyiddwa kasobola etuma erinnya eryo tegeza sebata ne tumita Lord Fred asobola okuddamu nali eyita abantu bonna abeeyita mannya ago nonna maliriza tetera kubeera nnungi concert yantabudde simanyi lwaki tiyatwendinze bulungi oba tiimu tebatambule na tiimu oba abantu babadde na interest ya concert eyo concert yabaddeyo naye yabadde mukasirise ne statement gyoyogedde yentuufu simanyi lwaki kubanga batumira King Sam munene ne Shiba munene naye concert yawedde mukasirise bayimbi banene
simanyi lwaki vibe ya concert eyo bekitimba kwebisere bisinga abayimbi kasefulume ebwero kitimba kizunga naye kitimba tekyazunze ate kenalabye kana katono mbadde ndaba King Saa ku stage yayimba nenga eriyo view kamera ndoza yabadde bubetya buti kugenda mu eriyo audience badde kwata ku stage ndoza ba kamera mwe bakwatidde ndoza abayimbi abantu babadde tubanda ku attendinga bulungi kujjula naye nga concert ya trendinze nenga trendinze mu kasirise ndoza tiwali wonye mchamanje tuzajogerako kubangira tiwali mawulire gabaddeyo go inachola mawulire tegakoleddwa nina engeri gyendabawo embeera ya Spice Diana ne Roger Spice Diana ne Roger by the way ekintu ekyogedde kituufu Spice Diana ne Roger gabadde gatambula wiiki ewedde nga bagamba nti abantu bali bayinza okuba nga bapatinga ways nga bayawukana olina kyowunyiriza nina kyempunyiriza ng'abayimbi enkola yaabwe era bayimbi abo balaba manyi lwaki oluusi bagwa ekisooka tebasobola kwepromotinga ebisere bisinga abayimbi abamu tebamanyi kweyiiza balina ddoboozi kakati manager yalina okutuula n'agamba kati kuno namiso ba Spice Diana agenda kuyimba luyimba ky'okusinziira ku katale nga bikali noonoonya omuwandiisi bw'omala okumala omuwandiisi awandiise luyimba ki mulamwa ki n'ogamba oba producer Jonah yagenda okukuba producer Nisimu oba blind beat n'ogamba engoma eno okusinziira ku style gy'ayiyiza anana producer kyanakuba ekintu kino era mulamwa ki era n'agenda okukola video eno era ngenda kukola strategy ki promoting oluyimba olwo okulaba nti omuyimbi wange nkola ntya muteeka waggulu naye abayimbi abakazi abo balumya emitwe ate kakati kasitookola ensobi yagikola kasitookola ensobi olina okubeera ebintu nga 2 oba 3 olina okubeera Jeff Chiu okumanejinga omuyimbi n'ogwa naye mu love kyekintu kyasinza okubeera ekyobulabe kubanga olina okubeera nga oli musiru nnyo oba okubanga tolina bbuba kubanga buli lwokwata ku muyimbi n'omupromotinga naddala ng'afaana bulungi nga Spice ekyabasajja abalala okumukwana tosobola kirindirire olya bulungi kakati nkugambye wali tolina okubanga oli musiru nnyo nti noba onaalabanga omugagga gundi amwagadde togenda kukububa genda omwagale okomewo tukole music olina okubanga oli musiru nnyo naye bw'obanga obugenda kumanejinga omuyimbi n'omanejinga omuyimbi ng'omwagala ng'agenda kwenda okole bbuba bizinesi beeyiisa ofuna bulungi sigamba nti Roger ayagala Spice naye mpulira mbu balabika okusinziira ku byempulira kigambibwa nti Roger baali mu mukwano ne Spice Diana mbu era Spice Diana Roger musajja nnyo okubanga abadde n'omukyalo oyo ebbanga eryo lyonna nga bakola bizinesi ng'ate beeyagala ng'ate eriyo n'abalala oba oliawo ababojjerera n'asirika kyabulabe nnyo era Roger asana kuwa credit tetagamu awadi kakati ekisinga obukulu abayimbi abo bajja nga tebalina kye bali n'obafuula kye bali n'abasajja ab'ebbeeyi ne babalaba ne babateekamu amamotoka ne babateekamu ssente n'alyoka asamba eddaala eryamutuusa waggulu ekyo nno kyabulabe omukazi omuyimbi n'ababeera musiru asemberayo ddala tasobola kwawukana na maneja we yamufuula kyali at least batuula nga boolaba Shiba ne Jeff Chiwa at least ko bo balabika baatuula ne babaako kye bakkaanya buli muntu n'agenda nga mu mativu balina kye ekyo kyalaabo tekyalinawo okusinziira kugwe kyomanyi kumanya kutono kwatamu tekyaliwo 60% 75% Shiba Jeff Chiwa kwagala Shiba kalungi tekyaliwo ebitundu kwata mu Roger Roger yali anakumba ne sowaani olunaku lwolowooza okwawukana ne Roger okwawukana naye mu bubi olunaku kaliyayo eya music ebitundu 7 egenda kukkirira ebitundu 7 asigaza 3 nga temutudde ne Roger bekibanga ddala kituufu kyempulira nga Spice Diana oli mu nteekateeka eyawukana ne Roger ng'ate mwagala kwawukana mu mbeera y'okulwana ey'olutalo olw'okuba yakutuusa waggulu oyagala kusamba eddaala nkulayirira ate Roger nga mumanyi Roger buli kimu akisobola ebyemirembe abisobola ebyolutalo abisobola ebyenkwa abisobola ebyekisiru abisobola gwe kyobumanya nti Spice Diana baayawukana ne Roger nga tebamaze kutuula
kumanya omutima kubanga Roger kimumanyiko kisajja kipambanyi ye muntu asobola okufuna omuyimbi namupambana namuteeka waggulu kuba Roger Spice Diana tokyalina kipya kyamuteekamu Spice Diana yakoonayo waggulu kyaggwa tokyalina kipya kyanjawulo kyoyinza kumugattako kakati nze Roger amagezi gemuwa babanga omuyimbi manyi omuyimbi olina okukola n'omuyimbi nga mukwano gwo kkiriza obagaana naye buli lwolabanga laavu evuddewo gye mukoleramu emirimu omutta ebbali ne mugabana bye mwakola buli muntu n'agenda n'akwata munne mu mikono buli muntu n'akola ebibye n'akola ebibye mwawukane mu bulungi naye Spice tolootako okulowooza nti ogenda kwawukana ne Roger mu bubi